era kati olutalo lwendimu lwakulaba nga noonya sente ezaba lawyers n'okufayiringa petition eyo zendi mu kunoonya saawa eno. Mbadde already nga natandika dda campaigns. I've used the whole money I had, I've sold whatever I had. Walukaga yeetaaga sente banyabo ne bassebo. Bulijjo muwulya biwulire nti akalulu katwala sente nga mulowooza byakusaaga. Just ebipande byemulaba ebyo kyovula ejjo nanyigidde abamu ku bajja ebipande bya Walukaga mu busiraawo mu bitundu ebimu. Omusajja abadde ataddemu ebibye byonna mu kalulu kati essaawa eno nga tukyatulina n'omusango okugutwala mu high court. My friend, Walukaga bagamba talina wadde 10 ebibye byonna mye. Kakati ng'oyagaliza Walukaga ebirungi ng'era obadde ogamba Walukaga musajja waffe era tugenda okuwagira yesaawa muyimukiremu omusajja mukwateko mu nsawo mubeeko embeera gye mumuteerawo. Naye nga ye ayogedde misana nti siina yadde 10 kati kiteekawa oyo akyalina essuubi mu Walukaga nti ne mu kooti agenda kuwangula. Sooka omutuweeko. Kali mu 10 era kati olutalo lwendimu lwakulaba nga noonya sente ezaba lawyers n'okufayiringa petition eyo zendi mu kunoonya saawa eno. Mbadde already nga natandika dda campaigns. I've used the whole money I had, I've sold whatever I had. Akalulu kali mu 10 nga bw'omanyi naye these challenges zibaawo mu bulamu, and someone who is going to become a big leader, these are the challenges zayina okusanga. So mbagala nnyo mbere bagumu, tugenda mu high court era tujja kufunayo justice ne legal decision. Era kati olutalo lwendimu lwakulaba nga noonya sente. Okay, agamba mubeere bagumu, agenda kubanga afuna obwenkanya mu high court, naye akasente k'abalooya n'akasente akalala keetaagisibwa tayinaawo wadde. Kakati eriyo kyebanga mu politics. Mu politics osanga omulonzi ng'akugumya nti honorable tugenda kukuwa akalulu naye ng'akwagalako sente ng'ekituufu tagenda kukakuwa. Ebyo bino bisanga mu politics. Kati ne Walukaga state gy'alimu manyi yakafuna amasimu ag'enjawulo nga gava mu bitongole eby'enjawulo ebisobola okubanga bisobola okwekuusa ku fayiro ye, naye nga buli omu amusuubiza nti kino wakimaze dda teeka ku akawunti weeziti. Abo bonna gye bali eno Uganda byonna bisoboka. Kati awo akyafiirwa sente endala z'otamanyi, either mu kuwangula oba mu kuwangulwa, era awo akyafiirwa sente nyingi. Ekyo kyenjagala okuba nga mbategeeza. So katulinde tulabe fayiro y'engeri gyegenda okubanga etambulamu. Kalo Nantongo olunaku lwabadde lwajjo, emikolo gyatambudde bulungi era tusinzira wano ku Star TV lujja okubanga ate njozayoza omwana omuwala Kalo Nantongo nenjozayoza ne Dylan wamu ne famire y'Abyo'bugaga, abaana abazaalibwa omwami Misa Kisemakula. Spice Diana weebale nnyo. Spice Diana ayina gurupu gy'akiikiridde nga yo eyitibwa ku buli mukolo, naddala kati gino egiriko egiri mu kutambula era nga babeerawo ate nga babeera bamunda nnyo. Waliwo gurupu y'abantu abo bendabe ku mikolo kati gyonna egitambula ate n'egiddako kuba kati tetunnakoma wano ku Kalo Nantongo. Emikolo giri awo gyegoberera gikyajja. Jjukira wali eri emabega nabagamba nti December 4 mikolo emujjukira nabagamba December tugenda kulya emikolo mingi. So gye emikolo oyo abadde mutabani wa Misa akyadayimba luyimba lwa taatawe n'aluwoomesa. Nyina be nagambye Misa kitemugenda mulaba mu bifaananyi bya mukolo nga balowooza nnimba. Misa be bali abasajja abaganda ennyo ku mulembe guno. Omanyi waliwo abantu nga bo bagamba ffe tujja kuyisa maaso mu Namulondo wekiba oba Namulondo era kyo kijjira eri ku maaso moji waggulu eri naye era nennono
zino katuba twogera ku nnono kati waliwo ennono ebyo byaswangawo omuganda olina kukolawo oti taata togenda simanya ku mukolo gw'abaana maama oba yagenda ate waliwo maama wabeera mu ddinisa emikolo agirabira mu kisenge takkirizibwa kujja mu lujja naye nga maama leero bamaama balalamukko alina okubanga naawe omuko otegedde maama kigwogenda okusisinkana kuba waliyo ye maama nga tomunyumiza byasimanya maama tajja mu ddiiro mujjukira wano omukyala Betty Nakibuuka ku mwana we Baby Gloria ye asalako wonna yatuukawo ate ye n'omuko baali bati so ebyo bimu ku bifaananyi ebyasoose okukubibwa ku bametroni omwana waffe omuwala Kalo Nantongo ne mikwano gye ebyavuddeyo obulungi yo y'omuko Adirani ne baganda bendoza mu balengera awo abaana ba Mesaki bonna mu bifaananyi bwe batebasoose okubanga bakikola yeyo video ezimu kuzasoose okufuluma ku mutimbagano kakati gye byaggweredde ng'ate emikolo gitambula bulungi kakati producer kyengenda okusaba ogenda tuwa ku ka video kali kosoose okutuwa mu sound kasaminge app byonna byonna n'oluyimba luli olwa yeye luno lwetwakuba muko wano nga yakaluta kati ale tunalukolera video yawedde dda kati tuwe ku sound yawo nga Kalo ayanjula omwana omulenzi baba tozanyisa kigambo mukwano my baby muweno obugato bwa oba baby yali wakere nkyomugemese muweno obugato bw'abaana I call him my baby my black coffee omwanyi terimba my heart beats olwo luyimba lulamba embere etabuse Stewart neyekubira essimu mubali mu bifaananyi awo ate era kwe kulya emikolo gye egiddako mwaba abali mu bifaananyi awo kuliko omuntu omukolo gwe oguddako kati kitegeeza Spice akyayambala nnyo gomesi z'abantu kubanga ti buli mwana ddalooza alike agamba Spice kati ate ye Spice akyali mugenyi nnyo n'omukolo oguddako awo we tuli abaana be batutadde naye nga kirungi kati ekyo ndowooza kyongera okubawa obubaka nti mu industry bikyuseemu luli nga bagamba nti omuntu akyali active wotandika okugenda mina ebyobufumbo kati nga Kalo Nantongo asaze ku bawagizi b'abasajja mubijjukira ebintu ebyo byaliwokko kakati biri bibiri endowooza y'abantu ekyuseemu ku mulembe guno ekyokulala ne music industry naye erina okubanga ekkakkanyeemu ebintu ebi bibiri nkubuulira kigazi tunakifunira obudde kale Kalo Nantongo tukwagaliza birungi byerere kati ndowooza amawulire bagagabana ne Chosen Becky kuba omukolo gwa Chosen Becky ndowooza tegwafunye budde bumala kugwogerako ebintu byebasinza okuwa obudde ye taata omukebera ennyo security yamukebedde nnyo nga taata w'omwana ndowooza n'obutamufaako wali mumufunira emmere byebintu ebimu kusinza ezalabise abantu zebakyayogerako naye emikolo gya garden wegityo bwe giba kati mwadde musuubira ki ng'omukolo tegwabadde mu lujja waka wennyini mwabadde musuubira ki wali agamba kati ekibadde kyetaagisa kati mwagala nkole ki wemba njagala bannyonnyola mutegeere nti taata yadde alina okukeberebwa ayite mukuuma kale byebyo ebyemikolo sofa egiriwo kati nina omukolo nange gwe nabaddeko yesterday ogwa Morris muganda wange Morris ng'abaana be babatikkira ogenda kuba ompa ku bifaananyi nagwo tuguggirewo ddala nga tetunnatuuka ku Walukaga so muganda wange Morris wali ewakaliga yatikkidde abaana omulundi ogwokubiri abaana bano bayiga cakes ngera olaba eyo keeki gye basaze be bagikoze era oluvannyuma lw'okumala okukkiriza nti baayise kwe kubatikkira era jo bwe nategedde nti n'abaana abalenzi basoma ebintu bino ebyemikono nali manyi basoma amasannyalaze gokka n'ebyokufumba byonna baking byonna omwana omulenzi osobola okubisoma naye Morris mbakubanga sinawasa Morris abaana b'osomesa yes abaana babadde tebakoma kunyumira gawuni zokka babadde bagattirako ddala so yoyo Morris mu kooti eno kooti material kyoyo Morris kooti wansuseeko so waliwo ne session we babadde
ne bayisaamu ku byasomye abo badde babikolera bazadde ng'omwana agikolera waawo ate nebeera ready okuliibwa so kashino togana okutwalayo muganda wo oba mukyalawo tubbi n'ogenda okumuwasa nga alina nekyasobola okukola so ndowooza tuwene ku sound kuba ne ba performers babadde bangi abo olunaku tuwulire ku mbeera nga yatambudde tukomewo ne Walukaga. Bamaama twebaze bataata bano tuli ku mulembe ng'abasajja twabazaako naye okubanga bataata bano basomesezza abaana ne bagende ku graduation bane ffe tuli proud of our dads bataata baffe batubeererawo mu kusoma kwaffe naye omulembe guno kwe kuli bataata bataagala kufaayo mwebale nnyo bannange Allah akibabalire n'abaana abalenzi bano abasomye mwebale kusoma tuli ku mulembe nga abaana abalenzi tatyana mwana wa myaka 2 nawasa omukazi wa myaka 4-5 kubanga omukyala alina emmotoka tuleko mu mmotoka naye bw'obanga weewaddeyo n'osoma skill ng'eno olamu tebuyinza gaana teri kintu kirungi nga education empowers you it makes you complete mutuufu singa mwabadde temwasoma mumwandi nsanzeewo mmwe mwandigabyako mmwe naye olwakuba musomye mu mpisa wano ng'omugenyi omukulu mwebala okusoma kati mulinda bakwano bange mugenda kuba mumpeereza messages nga wembaddamu omujja ne mu ofiisi yange olwokuba musomye mukitegeera bana graduation zokka bakansubire wano banaba omukisa okwogerako temugenda tuwolomera Soko nyongere ku sound yao paka ku Morris katono tukomewo. 2, 1, 0. Abantu bana basinga bajja ng'ekituufu tebalina kye bamanyi. They come not knowing anything. In my company, Morris Cakes and Events, from the time I started, I have never employed any baker from outside. I have never siwagako mulimu baker yenna ava wabweru. Never. Era mu bano ba student bange bekola ki mwenfuna mu bano ba student bange benfuna okubalaga nti nekituufu kiri nti bituba trainings babikola ki babitegeera. So we thank you so much for that opportunity you have given us. We started this school. Okay. Oyo ye Morris twala essomero eryo. Morris ne ekintu kyakitandise mpola mpola bambi. Yatandika naye amaze kubitegeera n'atandika nga akola bukozi. Kati ate n'abeera ng'ekintu akyapugradinga paka mu kusomesa abaana. Ndoza bito tulina okubanga tugatta ku ggwanga lyaffe. Mpola mpola. Ligatteko obeeko kyolifunamu naye nga waliwo n'abala kye bakola ki kye balifunamu. Naye ne Dr. Kulu naye yabaddewo nnyo ku lwa girl power, women empowerment. Yabadde awo alina okuba nga abeerawo naye ssebo egandula lya PhD ligenda kumukolera lino ssebo. Gandula eryo ate liggwako. So yaggumidde ku mukolo. So ebala nnyo Dr. Kulu. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kagwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kagwa Road mu Kampala.
Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road.